Akakiiko k'ebyokulonda aka Ssettendekero wa Makerere kamaliriza buli kimu ekyetaagisa okubasobozesa okuteekateeka okulonda okugenda okubaawo olunaku olw'enkya. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ak'ettendekero lino Levis Kirumba mu kwogera ne bannamawulire enkya ya leero ategeezezza ng'okulonda kuno bwe kugenda okutandika ku nkya ng'olunaku olunaggweerako ng'abayizi bamaze okutegeera abakulembeze baabwe abajja. As everyone knows, these elections are going to be virtual. They have been virtual. The process, the way it has been happening, I think everyone was aware of that, and we are only continuing with it as planned. So according to our roadmap, the election is going to be tomorrow, and we expect that everything is going to run as planned, and it's going to be a free and fair online election for all, like our theme states. Omumyuka wa ssentebe Naluze Praise alambise engeri okulonda gye kugenda okutambulamu. Tugenda beera n'okulonda olunaku lw'enkya nga 14 April 2023. Okulonda kugenda beera kwa mutimbagano era abagenda okwetabamu be bayizi ba Makerere University. Kugenda beera kwa mutimbagano. Tulina website gye tugenda okozesa gye tugenda okudistributinga nga gye bagenda okozesa okulonda. Kirumba wabuuziddwa ku bisaanyizo by'abo abayiseemu mu kasengejja alaze nga kubwa akulira abayizi abantu bonna bwe balina ebisaanyizo ebyetaagisa era n'abakulembeze abalala. Things like their academic year, you can be sure that none of them is from year one. Because according to the statute, no one from year one can contest for a post as much as they can vote. They are also not finalists in whatever course they do. And then they do not have any retakes anywhere. They have a CGPA above 3.0. Alambuludde ne ku nsonga z'abamu ku bayizi abaddukidde mu mbuga z'amateeka nga balina bye beemulugunya ku bigenda maaso mu nteekateeka ez'okulonda. As far as some students not being happy with some of the decisions that have been taken by the Electoral Commission, it is their freedom to do as they wish constitutionally. So if they went to court, that was what they felt was right to do, in their opinion. So there is nothing we can do. We cannot tell them to withdraw their deposition from court. We are only continuing with what our job is, which is to organize elections. Olwokano lw'aba Guild President lwalimu abantu 11 wabula abaatuukiriza ebisaanyizo bali 9 bokka. Yoyo Barak is from SEAS. There is Oremo Hilary Odwe. He's from CHUS. There is Sebunya Mark. He's from SEAS. There is Semakula Andrew Lubinga. He's from CHUS. And finally, there is Wanyama Emmanuel. Yes, Chigongo, Kura, Channel 44, Okulonda.